Ku ssaawa 8:48 olutuula lwa Palamenti olwokubiri mu kisanja kino lutandise era kumpi ababaka bonna babaddewo. Olutuula luno lubadde lwa kusunsula n'akakasa okulondebwa kw'omubaka omukyala owa Katakwi Jessica Alupo ku ky'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga sako ne Robinah Nabbanja ku kya ssaabaminisita. Speaker Jacob Maxon Oboth yabadde mu mitambo gy'olutuula luno olusookedde ddala ku Palamenti. I take this opportunity to thank you all. Oluvannyuma omubaka wa Sheema Ephraim Kamuntu aleese ekiteeso eky'okukakasa omubaka omukyala wa Katakwi Jessica Alupo okumyuka pulezidenti. A self-driven, humble, down-to-earth, a result-oriented and output-focused person who prioritizes and allocates more time to performance of her duties and attains results. Ono amwogeddeko ng'omuntu omulungi, omukozi ate ayagaliza ensi ye ebirungi. Let's admit it, for the president to be reappointing her for the second term shows that she has been tried, she has been tested, and she has been found worthy being a vice president of this country. Ababaka okuli owa Kampala Mensa Kabanda, Catherine Lamwaka owa Omoro ne David Calvin HOD owa Surrey West bawagidde ekiteeso kino. She is a humble, result-oriented leader, a Pan-Africanist, a mobilizer of communities. She embodies the values of integrity, teamwork and dialogue. Kyokka waliwo ababaka ababadde bagala Palamenti etegeere biki ono byakoze ebigasa omuntu wa bulijjo okusinziira ku bbanga ly'amaze mu kifo kino. The people that brought the motion here denied us the opportunity to understand the constitutional achievements as per the person nominated. We've been seeing some names who have got dual citizenship. So for us to get clarification and for us to go for this question well, we also request you assure us on all qualities and we shall be comfortable. Okusalawo obanga bano bakakasiddwa ababaka bawanise mikono. The motion, that means you are saying yes. Ku ky'okukakasa Robinah Nabbanja ku kya ssaabaminisita omubaka omukyala wa Olwaleero City Jane Ruth Aceng yaleese ekiteeso kino. Ono amwogeddeko ng'omuntu akoze nnyo ku nsonga z'enkulaakulana okulondoola enteekateeka za gavumenti n'okutuuka ku buli muntu. Coordinated government poverty reduction mechanisms, including the parish development model. G, led and coordinated government response to natural disasters. Ekiteeso kiwagiddwa ababaka okuli Dennis Namara owa Buyaga West, Esther Anyakun owa Nakapiripit, Frederick Ruhindi owa Nakawa East, Caps Hassan Fungaro owa Obonge. And I found it very nice that the Right Honourable Robinah Nabbanja touched buttons here and there and our issues were put on a streamline very fast. Ababaka 320 be bawagidde Nabbanja asigale nga ssaabaminisita. Abakiwakanyizza babadde 6 so nga abatatawanye kulonda babadde 2. Bano beebazizza nnyo pulezidenti ne Palamenti okubeesigisa obuvunaanyizibwa. Bannayuganda bannange njagala okubasiima okubeera obumu nga tukola n'okunsapootinga kuba buli we mbadde ngenda Nabbanja nga tukola emirimu bulungi. Ababaka basiimye, pulezidenti asiimye. Njagala okusuubiza bannayuganda nti emirimu tukyalina mingi. I assure him and all the people of Uganda that I shall serve with utmost dedication, patriotism and loyalty. Oluvannyuma lw'okukakasibwa ekisigadde amannya gaabwe kusindikibwa wa mukulembeze w'eggwanga olwo bano balayire era batandika emirimu gyabwe mu butongole. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV. Money has come.